wa Nubian Lee erinnya simanyi bwe bali pronouncing erya Mutoni bamuyita Mutoni Salha suubira bamuyita Mutoni Salha yes erinnya lye finally akitadde yagambye ali single mukyala wa Nubian Lee zijjukira waneeno omwaka gwa 2021 Nubian Lee baali bakamala okubeera nga bamuta mu kkomera tewayitawo kaseera kawanvu nnyo era bw'atyo Nubian Lee n'asalawo okubeera nga ekintu kye ne mukyala we akifuula official okusinza ku mukyala ono engeri yayiwawo omubiri Nubian Lee we bamukwatirako time y'okubeera mu kkomera yes mukyala yayiwawo nnyo omubiri n'atuuka ne ku the extent eyeekubisa tatu ya Nubian Lee mu mugongo gwe nga olaba Barbie Tungo Kyagulanyi yeekubisa eya Bobi Wine omukyala ono ana tatu ya Nubian Lee face ya Nubian Lee omutwe gwa Nubian Lee mu mugongo gwe era bw'atyo Nubian Lee kye yakola naawe yakuvaayo okuva mu kkomera n'asalawo okubeera nga amuwasa naye bwe batyo ne bagenda ne bakyala okumala okukyala ne bagenda mu muzikiti ne babawoowa okumala okuwoowa ne bakola reception eyali ey'amaanyi zijjukira akayimba ke yamuyimbira nga bali mu kubeera nga bazina n'ateekamu moments zonna nga we zaali ku lunaku lwabwe olwa wedding kati okuva mu nnaku z'omwezi nga 2021 2022 ogwo mwaka gumu 2023 egyo myaka ebiri 2024 myaka esatu 2025 ku myaka ena oluvannyuma lw'okifuula official omukyala agambye power atalikaaba it has ended in tears omukyala akitadde ensonga asinze gyesigamya ku mikwano gye bwe kintu kinene bakimuzibuwazizza nnyo olunaku Nubian Lee lwe bamuwadde kaadi y'ennakawa okubeera nti nano ekibiina kya National Unity Platform bwe kyawadde kaadi lwe lunaku mukyala we lwamukyaye awo we tuli ensonga ngenda beera nga nzikubuulira naye sooka owulire ezimu ku nsonga kano akatambi kano ka interview kadda naye red flags already zaali zatandika dde okweraga naye omukyala bambi yakinnyonnyola bulungi naye nga wabaddeko bo simple red flags bwe tasobola kubeera nga tubuusa amaaso bwe buno obutambi naye nga sinabeera nga mbukuterako kankusaba subscribing nga Cosmx Media tujja kukola mu missing updates naddala nga zino still on Cosmx Media kujukiza bannaffe abali good shots oyagala kukolera luyimba lwa video oyagala kukolera luyimba visualizer oyagala kukolera audio omulungi olina omukolo gwambaga kwanjula as long as it's videography njagala kutumira ku mukyala wange kiri mukyala wange ogamba otya big up and to all the women in the house we love you so much don't cry kati eddoboozi lye mba nempya ebiseera ebisinga twakulaba nga ali ku stage naye ng'olaga nti talina hype gyakuwa gwe ng'omukyala era ebiseera ebisinga wabeeranga ku ssimu yes nali ku ssimu kati yalinnya ku stage nga muwala wange ali mukunkubira naye nga sisobola kwogera because of the noise ate jjukira abaana twali tubalese wano bokka kati nako ne mugamba let's use messages okitegeera remember for him he's performing he's okay naye kati simanyi baana kiki batuuseeko simanyi na lwaki bankubira okitegeera so I had to attend ku mwana wange that's all kati abasinga okukwata bakwatamu ako we nabeerera ku ssimu naye ate ekyo kyo sagala balimba sisobola kuleka muntu gwe ndaba ne mu attention yonna okusinga ate ono omwana gwe sitalaba simanyi asuza atya simanyi ki ekibatuuseeko so when my girl called me ne mugamba nnomeha katukozese messages so nenzira ku message mami this keeko ke bakwatamu akatono ne lwo lwamala essimu nenkiteeka wali n'okusinga kyali baana ekyokubeera nti Nubi ali ku stage like his performing abaga nti Nubi abowa olaba ne mukyala we music yamubowa that's why yasazeewo okudda ku ssimu kaakati abo bakyogera ngambye lwaki nali ku ssimu ate omulala bw'aba awulira nti Nubi ayimba bibowa they don't force anyone to listen to that music you have an option si byankaka tebakikaka osobola okukyusaako n'owuliriza atakubowa